Kyebakola bba wa Chosen Becky ku mutimbagano kikambwe amazaalibwa g'omwana we galeese obuzibu anti leero mazaalibwa ga mwana wa Professor Ssekajja mu mukyalo oli gwe yasooka okuba nti naate abeera naye twogera ku Rashidah era munange omukyala yaavuddeyo n'abeera ng'ateekayo akatambi ako koli mu kulaba ng'ayozaayoza omwana waabwe olw'amazaalibwa gano kati n'ondabira a comment section ono avuddeyo n'alyoka agamba atya ekyo kigambo kinene kyakozesezza naye agambye nti Chosen Becky atudde talina na stress ali mu kugamba nti we got a caring dad. Kitegeera ono n'agamba nti Amiri naawe kolera owa Rashidah birthday ono ye munange ebintu abikakkanyiza oba abyanguyiza agambye nti kati ne Amiri naye akolere owa Rashidah birthday engeri gye kiri nti Professor Ssekajja yakolera ba Chosen Becky birthday okitegeera kakati ono n'agamba nti abasajja mulinga mama onaavumye katubere nga tweyongerayo ono agambye nti Mukama Katonda vaayo buli omu alabe obukulu bwo nsabye taata oyo bw'atyo bw'avuddeyo n'agamba ate ono n'avaayo n'abeera ng'ate ayozaayoza omwana ono olw'amazaalibwa ge kati ono n'avaayo n'alyoka agamba atya agambye nti kyokka bannange avumyemu naye katusoma screenshot kyokka Ssekajja bw'ali eri akuza birthday z'abaana abatali babe oyo nno bw'ati bw'avuddeyo n'alyoka agamba ono n'agamba nti simanyi lwaki nkaaba but happy birthday bw'ati bw'agambye ono n'agamba nti photocopy ya daddy happy birthday okitegeera yes wadde ng'abo munnange babadde basabula nga basabula mu comment section kakati waliwo avuddeyo n'alyoka akola akatambi ng'alumba ng'alumba Professor Ssekajja era ku nsonga z'omazaalibwa g'omwana ono kye bamukoze mu comment section kati soka tubeere nga tukuwa akatambi kano naye bannange abasajja olemwa engeri Ssekajja gy'atijjamu n'abaana ba Chosen Becky leero birthday ya muwala we gwe yazaala mu Rashidah naye yadde n'ogamba nti bakamupostingeko ofunda ne Amiri at least yapostinga obufaananyi obukadde obw'abaana be akatambi nno keeko kakati katuddukeko mu comment section ono amugambye nti it's none of your business bw'ati bw'avuddeyo n'abeera ng'amugamba ono n'amugamba nti bikwatirako wa gakulemye kukola mirimu gyo n'alyoka gamba anyway happy birthday ono n'agamba nti eat water kize mu Luganda olabe nti no munnange tawaanye naye avumye kale ono n'agamba atya agambye nti I mind my business sikyo bw'atyo bw'agambye ono n'agamba nti naye mufaaki n'abantu ku bizibu Uganda byerina Ssekajja famire yeebaluma nze munsesa sometimes oyo bw'atyo bw'agambye okitegedde n'olw'ensonga eyo ku bizibu Uganda byerina tetuyinza kubeera ng'ate tudda ku famire ya Ssekajja olwo nno katubeere ng'ate tweyongerayo neffe tugakuwa nga bwe tugafuna Kabaya kyakoze Shami Malende ekibadde kikambwe amugambye nti oli mu kwezinyaazinya ng'ate abantu babonaabona lwaki wezinyaazinya ng'abantu babonaabona akatambi ka Kabaya kaakano Dengera mama Kampala wazina mweyagale muri mu struggle ya kuzina Shamim nabagambye opposition kati ozinaki yebwagenda mu koti omanya abantu ekintu kye baliko olwaleero kiriza tubeere ng'ate tweyongerayo SB41 wadde nga yabadde yeesesaasesa naye kaziwe kapo yamukubye point ku nsonga ze ne mukyala we Antera akatambi kaako ne mukyala na mukyawa sivanga kugamba nti banne nze kasawajja ng'obuulira mukazi wo ng'ombuulira ku kamera nze omuntu gw'ensula naye nsobola mubuulirira wano anti waliwo okubanga musula mwena kati natali mukazi wo kati ndowooza n'abaana we banaakula ojja kusinga nga babuulirira ng'otudde wano naye abazadde bonna era bababuulira abaana mu kamera no mu kamera osobola mubuulirira nze olowooza kati mbuulira abantu wano ne twogera ensonga olowooza abaana bange tebasobya naye bano be mbuulirira wano sirina bwe mbatuukako bali mbeera nabo message eyo waliwo gye yali egendera yatuuka
nti kazibwe ani osobola okubeera nga olina mikwano gyo nga nange nina mikwano gyange naye ate nga tuli ba mukwano nti nenfuna akazibu no ne musanyuka nnyo aze nalaba ababloga nga bacelebrate nga bakipika tolina kizibu kyewafuna ekyo si kizibu akati okwawukana mbubu ekyo si kizibu kyogamba twawukana ne bawa anti ngamba n'ekibaawo naye ono olina omulimu gw'ogusa munene anaakwekuuliramu mulago kwegamba kati wasalawo kwenyiiza nalaba nga bacelebrate nga bangi olina gy'otwala obaka bagambe ndowooza owulira ndowooza musisinkana. Yes, mu mawulire amalala munnange Palaso yavuddeyo n'abeera nga yeegaana ebyo munnange bimwogerwako mbusimanya oba agezaako kwagala kutta King Saha mbusimanya ne wano we baakubira emmotoka ya King Saha balyoke bagyonoone mbwera ye yali emabega w'ebyo byonna byonna agambye temunsibaako matugambuzi kundiisango ebyo bye mwogerako sibimanyi bw'ati bwavuddeyo n'alyoka agamba katubikuwe. King Saha abantu bangi bavuddeyo nga baalayininga olutalo olutaliiwo. Simanyi oba luviira ddala ku mukulu yennyini oba luviira ddala ku bana abagobereza ababeera okumpi awo. But the thing is nze nvudde ebbanga ddene ne mbaga nze nno sirina lutalo na mwimbi wammwe King Saha. Simuyina sibangako na lutalo naye. Nze nnyini ekindeese wano leero si lwakuba nti nina obuzibu no, kubanga King Saha yennyini omuyimbi yavaayo omulundi ogwasooka n'akola false accusations about me nanga namulumba nali neetoolodde emmotoka ye twalina amajambiya and there is evidence that comes and proves ekintu ekirala nti omuntu eyalina ejambiya mulala era mwamulaba nti emmotoka nali ku yange nze ku poliisi oba ki gye baguddeyo emisango sirina musango gwa kutema muntu sirina omusango oguliyo gwa mbunalumbye omuntu era omujweteke oba kigwe sirina kyemmanyiiko ne mukoze ne pate mu celebratinga mukulika mugenze ne kigangayizi muzeemu mukozesa sympathy card eyo mutegeseyo the return oluvannyuma lw'okusasamaza abantu damage emotoka maybe gye mwekozeko ya $5,000,000 muzeeyo munone 7 after hype mukono n'erinnya ly'omuntu ne mukoze ne pate mu celebratinga mukulika mugenze ne kigangayizi muzeemu mukozesa sympathy card eyo mutegeseyo the return oluvannyuma lw'okusasamaza abantu damage emotoka maybe gye mwekozeko ya $5,000,000 muzeeyo munone 7 after hype mukono n'erinnya ly'omuntu. So this is where I'm confused. Kiriza ne wano nawo tubeere ng'ate amawulire gano tugakuwa. Eno video simanyi oba eneetuuka ku Shiba. Ne Shiba ekintu kimu kyenkwebazaako. Byonna babyogedde Shiba yadiba Shiba yakola ki? Nisinawuleko n'omu agamba nti Shiba yawasa omusajja. Sinawuleko n'omu agamba nti Shiba yawasa omusajja. Kitegeeza nti omusajja ogwo wafuna musajja amalayo, musajja yeesobola. Singa wafuna obusajja buneno buno bwe bafuna buneno obubuzi buno bwe balunda obubuzi bwabwe. Singa wabuulira ddanga bali kubuukira wafuna akasajjako wawasa akasajjako bikoze bitya. Naye Mukama mulungi teriyo n'omu Shiba agamba mbu Shiba yawasa omusajja. Kintu omusajja wa Shiba ayimiridde nabo tosobola mumuyisaamu maaso. Lokata abagala okukakkanya abagamba mbu bo balina omusajja waabwe bamuliko bwomu ate bo babagamba nti ate be baawasa abasajja. Mu mawulire amalala munnange ate mulowooza blackshuga tebamuwaabidde? Ani amuwaabidde? Bba wa Shami Malende oba bba wa Zubeda? Avuddeyo n'alyoka abeera ng'amuwawaabira era nga munnange omusango guli kisaasi ku poliisi. Byebyo nno senga Asidika ayongera okubituwa. Having such a terrible
morning. Because I'm wondering if I'm going somehow. There was in the kid I can reference the name. I'm Ssekajja zubeda. Ssekajja zubeda. I love you, sugar. Zubeda. Badamani wagamba no one can stop reggae. I don't know how to get police. Badamani omu gusobola. I don't know. Oh my God. Zubeda mizi terera tukuoche terera bakuoche. Sebo sugar. Teyagenda ku polisi kukulopanga omutulidde mu kantu. Day after kati okutta akakuuko okatutte olwo bwe tunayogera ebisinga awo omwana w'oyo asembayo nga bw'atali wa bbaawo totuloge n'otukuulamu emimira. Oh my God, guys. I'm not dear bye. I'm having such a terrible dinner. This has made my day better. Nebanjogerera ebibi, nebankolera interview, nebatuula bulyo n'atuulako ewa Shalomu, n'atuulako ewaani, nebankolera interview zonna. Okulaga nti no toli wa maanyi, tewali yategeera nti wankola ebibi. Naye nze lwenvudde ne nkwogera akatono. Buli omu anviiriddeyo Sugar wali nsiime ki matakugambwa, nsiime ki. Bagambe matakugambwa nze Sugar ky'ongamba ani munyiivu kati. Mazima. Nsiime ki. Banviirayo waneno ne boogera. Buli omu n'avayo nanjogerera ebibi relationship yange ne bafuukira kontenti waabwe buli kimu. Ndowooza ngamba wadde emmere kulya okitegeera. Naye nze lwenvuddeyo ne njogera. By the way, let me tell you, if people have to know this, people need to know. Nti the first time I did a live, nakola live nga mpolereza Shiba. Ate nayogera ne ngamba abakazi abafumba mwenna abali mu kuyikira Shiba essaawa zino. Njagala mumbulire ani asinga Shiba obulamu obulungi. Saayogera na linnya lya muntu. Oli nayambala akagatto ke n'agenda n'awunga n'ankolera post. Nengende wasenga sidi ne muwa jjajjawe without fear of favor. Ate kati nja kuwa. Ngenda kuwa jjajjawo nkwesengawo nkwekojjaawo buli ngenda bakuwa abazadde bo. Even your ancestors I'll give you. Sure. What are you saying? Gamba muli bamaanyi musimanga Sugar talina maanyi. Lwaki mumuleetera poliisi atalina maanyi? Kamba buulire nze oli ne bw'anajja n'angamba Sugar lekerawo siina gwe nja kuwuliriza. Ne bw'anaaba Yesu nga yazze wakiri nja muwa akaddeyo mu ggulu. Naye nga sikuvuddeeko. Nze yagamba nga Sugar mukazi muleke naye kati sikuyinaako buzibu. Nedda kisukka omanye webbanga otamuwemukira Doni. Gamba nti tusimbudde anti munnange Nalongo Kitone wuuno ajjeeyo odi yenkambwe ng'ate blackshuga yennyini yali mu kwogera okitegeera no obujulizi butandise okuvaayo. Jjukira nti olutalo lugendera ddala mu maaso wakati wa blackshuga kw'ossa ne Zubeda ate nga bawa Zubeda ye yaloopye dda munnange blackshuga ku poliisi. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Olaba ekyo ekintu kye nakubuuza nti Sugar, are you ready for this proposal? Like, are you serious? Kubanga nze nali mwetegefu. Era ebyo n'ebigamba Amos ne mugo omwana oyo yanziramu ebigambo nti mami omusajja mwagala njagalayo omuntu ayogera naye. Mami yavumiddwa dda obumpi. Naye nga nange nga maama wo nayagala nnyo okyuseemu mu bigambo by'oyogera njagala okoma okuwemula okome n'okunywa omwenge kubanga bye bintu ebikujjako ebikutabula. Mama ebbanga kati leka nkubulire maama singa omanye ebbanga limaze nga sinya mwenge nazzeemu kunywa mwenge jjo kiro ng'akulira mubi. You're a lover, you're a very talented girl. Buli era kyewali oŋŋambe nti no Sugar lekera okukola kino. Naye nasindikira n'effeeyo oyo kamesi ka kiripu ke baabatemamu ew'akasuku ng'oli mu kwogera ebigambo nti kamuwe ebinege biki ne ŋŋamba Faye, this wasn't necessary. Feeyo yennyina nga nze siyinza akontrolinga Sugar ku bigambo bye. Nze wali ombeddekawo naawe n'owabula ne bigamba. Kuba kati wali oyina famire kale bali abalala ne baba tebakwagala ffenna tulina balamu baffe abatatwagala owulira mwana wange. Naye ekikulu kya byonna ggwe kubanga omusajja gw'olina akola ki akwagala. Ekyo wedda kyembuuza omwana oyo omulenzi Amos okakasa oyagala Sugar.
Amos asobola okugamba naye okutulako n'obulago n'agamba nti anjagala naye ebikolwa byakola biraga nti anjagala kyekibuuzo kyekola kiraga nti mwagala mujja kitegeera mpola nti abasajja be babuze olubuto ddo mwagenda mu ddwalo n'alulaba ye nga yawulira biwulire Amosi bw'agamba nti olubuto yawulira buwulire yagala muteekako wano enamba ye yeesembyayo enamba y'Amosi esembyayo netawanira bwerere Amosi agambye olubuto yawulira luwulire nga yalulaba ne mu sikaani yabiwulira mu lugambo yawanira bwerere aba yaluwulira mu lugambo ng'ate yalulaba ne mu sikaani ntawanira bwerere anti saagala yeegaane yindako muteekeko enamba ya Amosi esembyayo ki esembyayo 145 ane tate wemalira bwerere ebyomukolako eri 07 yensomera yala 0709 soke tukiri alinga ekya maama we eri 0709 Amosi aŋŋambye nti olubuto wamugamba oli lubuto naye tewamugamba yawulira abo banno nga boogera oli lubuto naawe n'omala n'omugamba nonno ndi lubuto like what kyengizeemu nti he has never seen anything like oba ne mugenda mwenna babagambe nti oli lubuto nanange abantu munkomitesemu naye mulindemu kyakubiri nti gwe wasabye sente za boshoni ozisaba nsereko nakubidde ensereko ebikola imedi yabaddewo because ensereko is part of the management ate sente ziva mu bali nakubidde ensereko because the owner that I'm kati okulaga nti no Amosi alimba olaba n'aba management basobola nti lubuto waliwo period card otegekeza mukazi zino period calendars etubalirako period zisatu he is logged into my period calendar even when we have sex on a safe day he knows even when it's on a safe day he knows ekitegeeza kyeŋŋamba that is how much I involved him ne muyigiriza ne kalenda nti wano weweegatta wano omuntu afuna olubuto na misinga periods zange nga ziri late by 3 days okulira bulungi maama nenkwata musi ne mugamba tugende mu ddwaliro ne bankebera olubuto okumanya nga lwali luto kyebakebereza na musulu bakebereza musaayi katesiti ekali nali naye nali ne tikki asobola okunjulira okiwulira era gye naagamba nti abo balongo ne mugamba are you ready to have children like are you ready because I've already had 2 abortions before naalongo sugar baali balongo ne mugamba are you ready na certified nti are you ready okiwulira era we started as nento okulaga nti Amosi abadde akimanyi ndi lubuto nagenda naye ku ddwaliro ne mukatabo ne ku kitabo bakita kipande kwali okiwulira bulungi nnyo ne ku kipande kwali mama Amosi Amosi agambe yali ready like because n'olubuto lwasooka okuba mwakaaba mwenna talina byeyakaaba mwatuula ne mukaaba mwenna saakaabako naye kubanga we nalina abortion era yajja nampayiriza mbuno naye yetamala emirundi junior ne gye buli kati yeekokkola Shamim Mayanja katubeere nga tubikuwa ku zubeda ffenna kaatutama naye buli omu ajja kubalozaako baana mmwe buli muntu ajja kubalozaako ne blackshuga yabalozezzaako mwagamba ndi wankwe ne mugamba junior ndi mulogo ne blackshuga yabatadde buli omu zubeda alikulozaako kawala gwe oli mulogo zubeda olina empisa embi bwekaapi kalinga ekyokolo bana akawala ako kasiraani ako zubeda ndi kukunamira kawala gwe ndi kukunamira one day one time
ndi kukunamira nze kawala gwe wantama bane Zubedo oli wankwe akaana ako wagende wasenga asidi n'omugamba atugeye Zubeda gwe bane neisima omugenzi yafa akwekokkola Fifi the Queen naye avuddemu omwasi munange ku nsonga za Shiba akosa munange n'olutalo luliwo wakati wa Zubeda nga yegase ne Nalongo Kitone nabyo katuberenga atubikuwa okusinza ku Fifi agambye nti ateri mukyala atayagala kubanga ye mukyala yekka Bwati bwavuddeyo nalyokaagamba nti tiimu Shiba ebibakayanya tebiriiwo mbu Shiba naye obufumba abwagala azikoze gwoyimiriramu defending agambye ne ku namba 10 agenda mukyala sungumu gweti kamnesekere she gyeyayogedde she did not abuse marriage. She literally endorsed marriage. Because if you can send from second number 10, meaning you are endorsing marriage. Marriage is not bad. Marriage is bad. Some of you, we feel sorry. You tried with the wrong people and you are hurt. That does not define you. Situko demo trying. Omuntu akwaga alina okwagala ate kubanga Mukama yamutonda gyali eyo unless nga yafa omwagala okozi n'abo abafiirwa abagala ng'oli agamba omwami wange yanjagala n'ategeera I don't think I can get any other person that someone's point is valid. Naye mbu abakazi mwagala obeera mmevuyo teri mukazi ayagala kubeera mmevuyo bimala kugaana n'ogali kati nfa ki ne stress taliyo ne bwali balina ssente ate abalina ssente be bakyasinza okwagala okubeera mu bulamu nga bwabwe ng'omusajja wo kubanga ogamba ssente nziyina onoonya ki taliyo bakyala newe munayomba newe muvuma internet ne mugifungula teri mukazi ayagala kubeera na mujja we biba byakwekaza na kwegumya Odongo Towuna avuddeyo n'alyoka agamba nti ensonga yattaye bweno okuba nti nno bamuleseeko abeere nti yabeera omumyuka mbu ye tagiwagidde tagiwagidde biibino. We shouldn't have allowed Taibwa to come with this political Ebola and touch Oboth. Taibwa is not clean. That's why today he's down with President Museveni's t-shirt. I even suspect the underpan is President Museveni's shirt. He's not clean. Even the flyer carrying his nomination papers is also President Museveni's shirt. Because he's as guilty as he looks. So he's trying to be more yellow than the founders of the yellow. He's trying to be more holier than the Pope, yet he's a Saba Christian. So he's not clean. He's actually Taibwa. This is political science. Taibwa is more dirty than Anita. But why is he being shielded? You see, when we are going to senior one, I was in a seminary. A seminary, you have to be celibate. You have to be a virgin. But there were those who came when they were old, they already lost their virginity, and they were spoiling the young ones. They would tell stories of how they would date girls. So I see a situation where Taibwa is going to start showing the way for both of them. That this thing of how as Uganda is not reliable, you get what you can, is going to start showing of both of us certain path. And we shall all lose it. We shall all lose it, as a country. So he's the wrong person for that office. He has been maintained there for tribal reasons. They should have got any other person whose hands is not tainted. When Anita was getting $5,000 allowance for going out of the country, 20 million a night. Taibwa was getting 19 million a night. Did he report to the nearest police station? Did he? He was a partner in crime. So today we are seeing a criminal being nominated to be the Deputy Speaker of Parliament. That is impunity. And the warning they have to take, Ugandans are not sleeping. We are not sleeping. A thief is being promoted. Those who are not thieves like us are at the backstage. This impunity is totally not acceptable. These records right from Makera University when he was on the board. He has a long track record. Bwete tamuda badde mulabi mulungi alekwe kumira ku Newspack channel kankusobe nengo subscribinga o likinga nokuleka obaka bwawo mu comment section. Bera bulungi wera baba advent mukulikeyo ku kanisa jukira nti olunaku olwalero lwetusinza.